njagala twogere ku nsonga y'ekkanisa. Wonna woli sagala osirike. I am Apostle Mulinde, yenzo mutume Omar Mulinde, as the survivor Kaunawo. And today I want us to discuss the matters pertaining our churches. Njagala twogere ku nsonga ezikwatagana ku kanisa zaffe. The churches are closed, kanisa zaggalwawo, and we are fellowshipping from home. Tusabira waka. Naye there are some conditions to reopen. Waliwo ensonga eziwereddwa okuggulawo. Number one, I have a question. If pastors accepted to close their churches willingly, abasumba bwe baba basalawo ekkanisa ne baziggalawo nga tebakakiddwa, why give them conditions to reopen? Lwaki ate okuziggulawo baweebwa obukwakkulizo? Pastors willingly closed the churches. Abasumba nga tebakakiddwa baggalawo amakanisa. Why are they given conditions to reopen? Lwaki ate okuggulawo baweebwa obukwakkulizo? It's unfair and it's raising a very, very serious precedent. Olwokubanga ebizibu tebiggwawo mu nsi, olulala gavumenti lwerisaba abakulembeze b'enzikiriza ne baneemuggaleewo, balyesiga batya nti kati ejja kuggulawo kubanga bagaddewo mirembe, ate okuggulawo conditions. Ate waliwo emu ku condition bannaffe abamu gye bakkiriza naye nga ndowooza nti teri fair ku bantu abakulembera amasinzizo, nti okuggulawo bateekwa kusooka kutendekebwa. Kino nno kizibu nnyo ku balokole olw'ensonga nti bagamba nti ate bwe bamala okutendekebwa bawewe certificate, ne certificate ate nga za interreligious council. Ekyo kireeta obuzibu kubanga ffe situli ddiini. Pastor omugambo kyatendekebwe aweewe certificate y'eddiini. Bannaffe abamu bakisanzeemu obwangu, naye nze ndowooza nti bakoze musobyo kisangamu obwangu. I wonder why some church leaders, they don't give priority to this. Kubanga abamu balaba kusaba busabi, go and pray in your home. Fellowship in church is not only about prayer. Okukuŋŋaana mu kanisa tekuli ku kusaba busabi kyokka, waliwo kye bayita fellowship. Abooluganda okutuula wamu nga batabaganye. Zabbuli eri 133 kyegamba, era ne batugamba mu Bebulaniya essula 10 olunya lwa 25 nti temulekangayo okuŋŋaana ng'abalala bwe beeyisa. Kati n'olw'ensonga eyo tusaba amakanisa gaffe gaggulwewo, naye eddoboozi erisinga obukulu ate kati tulina okuliteeka ku bakulembera enzikiriza, kubanga omulala ye ng'ajja ng'agamba nti okuggulawo nti buno bwe bukwakkulizo bwe twetaddeko. Lwaki tweteekako obukwakkulizo obuzibu? Tugende ne kye bayita standard operating procedure ezikola ne ku bantu abalala, zikola ne ku bantu bonna. Olw'okubanga kino kintu kya ggwanga, tosobola kukola kintu kya ggwanga nga akabiina akamu oba eggurupu y'abantu ogikoledde etteeka eryayo. Nedda kiteekwa okuba nga tteeka lya wamu. Kyeŋŋamba nti Abaganda baga nti omugabi teyeeseera. Lwaki abantu abakulembera enzikiriza abakristaayo, kati nze njogerera balokole, waliwo eyajja luli n'aŋŋamba n'emizikiti miggale n'amasinzizo gano maggale gayina abantu baago bagogerere. Nze ŋŋamba nti amasinzizo gaggulwewo. Naye okusinga njogerera balokole kuba nze ndi mulokole. Nze ndi mulokole. Bwe baba bagaba emmere nga wali awo bagaba nga waliwo omusiraamu ayogerera babinagala neffe tetulya mbizi, so toyinzaga mukatuliki lwaki toyogerera balala nti tebalya mbizi? Oli ajagala. Kakati wayinza okubawo omulala eri abyagala, naye nze njogerera balokole kubanga tetwagala ekkanisa eggalibwewo nga kkanisa ate eggulwewo nga ddiini. Waliwo ebintu ebikola ekkanisa y'obulokole okubeera ey'abalokole. Ebintu ebyo bikulu nnyo. Kati twagala nga tuli mu kwekuuma COVID-19, twekuume COVID-19 naye ng'ate si mu ngeri etyoboola enzikiriza yaffe. Kisoboka. Nkirabyeko nze, ndabye amawanga mangi gye nnina n'emikwano gyange ate nga go gabadde ne COVID omungi okusinga ne Uganda. Kati amawanga ago nga geeyambye ne gakola mu ngeri y'okwekuuma, naye ate ng'engeri y'okwekuuma ate tetyobodde nsinza.
kubanga kati wetwogera olwaleero oli akugambye nti ekkanisa okuggulwawo nti abantu bamale bonna kusomesebwa. Uganda yonna oligisomesa ddi? Olwo kitegeeza ekkanisa eriggulwawo ddi? Tetuyina basawo. Omusawo okujja mu kkanisa yange okujjanjaba omuntu mala muyigiriza busumba? Nedda, kubanga tasobola kubuyiganiza n'okuba teyayitibwa. Kakati okukakkana otya ku musumba ogende mala ku traininga bya kisawo olyoka oggulewo ekkanisa? Nenda bakuba mpiso. Ekintu ekitandikirwako kiri very simple. Bulijjo president akyogera ne minister ya health ekyogera. Very simple, teri atakitegeera. Ze bayita SOPs. Masiki, kunaaba mu ngalo na ku distancinga. Biri ebintu bisatu. Masiki, kunaaba mu ngalo, ku distancinga. Ebyo byetaaga training, byetaaga musomo. Ye bwe guba musomo, lwaki ab'omu katale tebabasomesezza? Lwaki ab'omu kikuubo tebasomye? Baasi tebasomye? Lwaki omusomo gwe gumu aba bodaboda tebagufunye? Lwaki baguwa bapasita bokka? Pasita yatawuliranga ku TV kigambo kye bayita kunaaba mu ngalo, ku distancinga. Yava ku mwezi tabimanyi oyo pasita teba distancinga olwaleero babambala masiki. Ebintu biri bisatu gavumenti byekola kyetwandise standard operation procedure. There are 3: kunaaba mu ngalo, ku distancinga, kuteekako masiki. Ekyo ekintu buli omu mu Uganda kati akimanyi. Lwaki ekkanisa ya Mukama eyongera okusibwa mu busibe? Era mutwagaza ki? Obuzibu obuli mu ekyo bwe buno ate bamale kuwa certificate. Ate certificate si yabalokole, ti certificate eyo ya Interreligious Council. Nze siri member wa Interreligious Council. Ate olw'omubiri gwa Kristo tumaze emyezi ena tewali kusinza Katonda okwawamu mu ggwanga. Kakati tudde mu folofotono ow'okutambula wano ne wali mbu tuli mu ku training abasumba. Can you imagine ani training musawa za training omusumba amugamba ki? Ekkanisa erime kweteeka mu busibe. Kanisa abasumba temweteeka mu busibe. Tumanye ekintu kimu, okwekkiriranya tekugenda kuggulawo makanisa. Ate bwe kunaagaggulawo kujja kuggulawo amakanisa amalema. A crippled church cannot be pastored. Ekkanisa ennema ejja kuba erina obuzibu bunene nnyo bwereese, kubanga ekkanisa ennema tejja kuwa service. Bino mbyogerere abasaba mu mwenna musabire eggwanga lyaffe tuteekinge a very clear strong stand. And this stand tetugamba nti tujeemedde government. No, naye tugamba nti tetuteekwa kukola ngeri ya kugulawo kkanisa ng'ekontana ne Bayibuli. Engeri y'okuggulawo kkanisa eteekwa okuba nga tekontana na Bayibuli. Kambabuulire omusiraamu enjala ne bw'eba emuluma etya tasobola kulya mbizzi mbw akusanyuse. Tosobola kugamba nti omusiraamu njagala onsanyuse nangandi yalidde embizzi akusanyuse. Tekisoboka. Omuntu ne bw'oba oli mukwano gwange kasita ekintu kyonna kikontanako ne Bayibuli awo nkubuulirirawo. Edda twayimbanga akayimba abasoga be bakaleeta, bw'ondobera Yesu nkuleka, bw'ondobera Yesu nkuleka, bw'ondobera Yesu nkuleka. Ebintu bino ebya COVID biri open ate bya nsi yonna. Mu nsi yonna ebintu biri bisatu abantu bye bakola: kunaaba mu ngalo oba sanitizing, ekyokubiri distancing and mask. Ebyo bye tuba tulemerako.